program ya kyoggereko tuba tuguse nate okwogera bulijjo ku nsonga ezitali zimu neeterezaamu katono bulungi. Omwasuse mutya omulungi atulaba ku Nkedde TV gyebale gy'otuusaako engalo abafiiriddwako abantu mu kitalo nimujja kuba bulungi naggala batusiiba mu mbeera eyo nogisiiba mujja kufuukira ettabu nafiirwa okufatteeka aye tekujja kugenda era erife abebutala tugamba Mungu atugamba nti buli mwoyo gwonna ujja kuloza kukola ki kufa ate okufa kubeere nga kyekyekwebulira kwabo abasigadde nga balamu kati bwe kiba kitukize gy'oli bakubudeebude batukubudeebude ate osobola okukiyitamu ogende mu maaso n'obulamu obuddako kuba tojja kisiiba nga tokisiibamu kijja kuleeta obuzibu singa muntu munamuleka nakisiibamu nafiirwa kijja kufukamu n'ekirala n'olwekyo tukusaasidde ne mubeere wamu n'oyo abalwadde kibi mulwadde naye tusaba mukole abasaba bye babagambye mumire eddagala mugende mu malwaliro babaaze toweewa ddagala genda bakwaze bakukebere osobola okubeera ng'oli bulungi abakoseddwa mu ngeri emu b'endala tubasaasira aye ne bannaffe abalala abafunye ebirungi abadde mu kwanjula mu kuwasa mu mbaga ezitali zimu namwe tuboozaayoza ate era n'abalala abateeka emikolo nga munnaffe ate John Yusuf Gita Haji yayita Muzata and others tukusaasira otaatawo yakufuddeko John Water baziisaawo empereerwe ate ng'olina n'omukolo n'omukaaga kwaniriza bahaji bakwaniriza neera tukuyozaayoza ate mu mbeera netukusaasira Bwana Seruyange Hakim wama Junior School ku Lwomusande naye ajja kuba n'omukolo okumuyozaayoza okuva e Makka n'abalala mwenna abalina emikolo egifaananako bwegityo tubayozaayoza wakati awo sirema kukulisa ku bazadde abageze mu masomero okubeera nga ate mulambula ku baana bammwe okubaagaliza lwa bagenda okukola ebibuuzo ku Madiina Islamic wali namwe ensangi abaana bagenda okukola ebibuuzo bya mock n'abalala n'abeesifu New Vision tubifulumiza mbyegeze musobole okutambula obulungi gwanga litambula bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka agundegune maaso moji magulu nyondo ate mwali nyinimu mwali alamula Buganda kene ogwo omuliro gukke mpolampola gubadde ku social media side eyo amina Katonda bw'atyo byatubedde ate ekyo ne kiggwa olutalo olwo nalwo ne lugwira olw'ebigambo kale Uganda egenda mu maaso bulungi President Yoweri Museveni yayogera eri eggwanga ku lunaku olw'okukaaga ekiro n'ayogera ku nsonga nnyingi nsonga ezimu zaali zikwata ku ntobazi engeri gye tuyinza okwekulaakulana n'okulwanyisa obwavu gye tugaggawalamu abaabigobera mwabigobera n'ababikola mubikola n'abalala bagenda mu maaso bikola kirungi yategeeza ku ntobazi nti tajja kuba mukakkamu n'akamu ng'alaba abantu bonoona entobazi ezaaliwo we bajjira mu buyinza ne mu 2002 zaabaddewo nga namu naye abantu bazeesenzezaamu n'alaga n'obujulizi n'agakakati abo tebalina baga nti awo we baali era baba tebaaliwo mu kiseera ekyo tebaaliwo tebeetaaga kuliyirirwa kitegeeza nti baveewo nga tewali kuliyirirwa kwonna kati tujja kwetaaga kirango kya mukulezi w'eggwanga abayogedde aba yategeeza baafande mu ngeri ya mbiti baabe bakole omulimu gwabwe bakwasa amateeka kati gwoba okiwulidde tebiddako ate tojja kulaajana nnyo ndowooza waliwo oluvuvu mu lubadde lutambula nalo yalwogeddeko ngaliwo abagamba nti olunaku olw'enkya olwokubiri balwadde bagamba nti waliwo wekyanga okwekalakasa nga bavumirira obuli bw'enguzi naye olukusa ndowooza balina olusaba poliisi ne poliisi era kati yabawadde lukusa era mu mbeera eyo nenga nti wayi tebabanga yalwadde nga tebabeera balutuwadde balwa temugirabe eno ate tebalutuwadde twegati akampite omupoliisi era abeerera ddala waggulu kwabeeramu ne mugamba tujja kuleeta bamwebaze bano ne mugiraagira eno wansi baayita bamwebaze baayitawo oli balwa yatuukawo omukulu niga katuleetere ddala omukulu bamunoba akulira
ono yavunanyizibwa ku polisi n'omuntu wa buddo olw'okuntika ne mulaba betuleta babeera bawansiko polisi n'omuntu wa bulijjo then avunanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana nabyo nja bimubuuza n'ekyo mu kigwa kyatugamba kati kitegeeza tebaayo kirala kyonna kijja tokijuliza walala era twagala byetabemu oba onokola kyonna nga agamba yoyo tannafuna ku bbaluwa oba yagifunye ajja tubuli afande sooka obuuze ku bantu amayinja gonna ogayiwewo mayinja go singo kimanya ekigambo ekyo kikoseri wansi mu ghetto amayinja gonna yagaleese era amayinja go enkofiira ey'olukyerekyere weri amayinja gonna ku bitogi gajjudde ne ku butogi obutonotono gajjudde emiyondo gyonna agiyeeko polisi weri kati polisi weri ate era n'entebe agitereddemu kati manya nti agamba osuubira ekiragiro ekisinga kandi weyanjulira abantu ate n'ebitiibwa ebyo biddemu birambike neyanziza ssebo abatolaba mwena bagamusiza neŋŋamba mukuluka ekiro omutonzi atulinze ne bukya tumusiima okulaba nti tuli balamu amanya nga bw'oganjudde nze bamunoba Ubaldo ndi chief political commissar wa Uganda Police nze avunaanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo poliisi eyeyisiza etya poliisi ekwataganya etya ekwanagana etya emirimu gyayo poliisi eyamba etya omuntu okulaba nti ali mu mbeera ennungi a crime free environment ensonga z'amaka abakyala n'abaana ensonga eziraba nti poliisi weekolera walungi ate omuntu owa bulijjo poliisi agyenyumirizaamu okumuweereza ensonga z'omupoliisi yeeyisiza atya mu buweereza bwe ng'aweereza abanansi bwe bityo bwe byenkola kandi esebo mirimu nga mingi bwompagulirako nange nnyinza okuba obulungi kubanga nompaako omunwe gumu sina kiwagu mba nteredde kasita tukolagana wamu so era naawe oli mu buweereza obwo ebintu bingi wansi awo otwala abantu bangi abapoliisi abali awo naye gye nsinza okusemba nga tunagenda ku kiri gw'ovunaanyizibwa ku poliisi yeebaka atya oba asuza atya mpulidde awo nsinza okuwulira welfare okulaba nti omupoliisi embeera gy'akoleramu nnungi bweba teri nnungi poliisi ekoze etya awo kati kino mbuuze ggwe mbuuza andoopera omanyi ku makya wano tulina mu kyenkya jaso oyo producer omupoliisi yawaganya n'aweereza message tugambire ku bakulu abapoliisi tusula bubi n'okugolola tetugolola amasannyalaze bagajjako okitegedde beebiti ne beebiti ensula enteekateeka yammwe eri etya ku neebaka y'abapoliisi ensonga tugenze nga tuzikolako kituufu ebyokwebaka tebyali birungi nate tugenze tutereeza ndowooza olaba ezo blocks eziri ku headquarter weziri n'endala ziri mu kuzimbibwa sizamulembe kati eyo program gye tuyina si Kampala okanaggulu ne Mbaraks zonna up country tugezaako ku addressing ekintu kya kyokwebaka accommodation budget bw'eneegenda egejja so ensonga tuli mu kugitereeza era tuzimbye barracks mu bitundu ebyo ebisingako ebweru bwa Kampala ensonga tuli mu kugitereeza ekyo bagumiikirize we tunatuuka tujja kutuukayo kakati n'ekirala kyebazaako kyali kyakugula uniform waliyo ababaguza oli baafuna uniform n'engatto oli yaga nti uniform osobola ofuna payem baali bana bambala eza black kakati endala ate bazituguza waliwo abazibaguza naye waliwo gwe mwa discipline ngaawo nakyo ekyo kyogere kuba manyi nti nkyogedde n'engatto wali engatto zibafuna nazo nga bava mu training oba za butundu baali ne bajja ne babaguza ezifaanana ez'abamagye nakyo kitangaaze bakyogera nnyo ku mikutu ekintu kya uniform ya police gazetted ekigamba teri muntu omulala avunaanyizibwa kugisappulayinga nga si poliisi eyo yennyini nogera mu kiime ne bakutungira ku buli mupoliisi eyo bansobi uniform erina okuweebwa poliisi kubanga ebeera gazetted ate bw'ogenda mu kiyembe
katoja kujeyo matiri yenu ekigezo kuje kyefaananyiriza matiri yenu tumanye nti eno uniform sichi siyafe wanfu uniform yafe eva munaitiri eno jola beno kebe eno kaki kebe black uniform zaffe gye ziva so kati okuje kyefaananyiza kubanga naite siba producing uniform eno nejuwa omulala kubanga uniform yaki ya polisi so n'olwekyo abantu mbagamba nti omuntu yenna asobola nti asobola kunoonya ekyefaananyiza polisi ya uniform n'ajuwa omupoliisi aba akoze ensobi y'amaanyi era bwe tumukwata tumuvunaana ate omupoliisi anti agamba aba afunye uniform emu ndozo ofune okusimanyi mbawa uniform meka uniform tezibawo ezimala tubawa uniforms buli mwaka tubawa pairs 2 sekitegeeza nti eri ne bwaba tenakaddiwa tumala ne tukwongera waireeterawo ogenda okugijja nga bwe ngambye ekyomukiyembe tekijja kuba uniform eno kijja kuba kintu kirala tinobona ojamba ajja kutegana eno si uniform yaffe ate musango ate twabaine tuvumirira nti abo abambala ebyefaananyiza nga funisa uniform babireke PRO yayise ekiwandiiko twali tufunyemu obuzibu bwa private security organizations nga zambala uniform zefaananyiza ngeza polisi bw'oba ojjukira wafulumamu akatambi omuntu ayali akuba omuntu nga yambala uniform ya black ng'oli agamba afande ensonyiwa muzeeyi nsonyiwa abantu evaine bagamba ono si mupoliisi ali mukuba omuntu n'ate tugenda kumukwata tusanga nga si mupoliisi waffe yali wa private security ne tulangirira kuba olwo nti omuntu yenna n'abe private security ebintu ebyefaananiza nga poliisi ya uniform babireke so tumutalina kukola ekintu ate ne bagamba ono mupoliisi yakikoze ngwe ngeeka video ko ketwalaba oli ali member of the private security mbambala nyo black aba private awo ne kaki wadde tesobola kutuuka kweno naye omeraba ku distance ogamba ono si mupoliisi mpozi ng'omutuuse kumpi uniform yaffe ekirala eriko bendera eno signature wewe oyinza okanonya n'okateekako naye kati baire tebabeera nako so bw'olaba ebendera mantono uniform yaffe eyammwe eriko akabendera ate ne kala yo yeefaananyiriza tasobola kugifuna awalala omuntu kambe ekyengezaako ovumirire wayinza okuba abapoliisi kuba ne kusiiwuka empisa yakuba okuvunaanyizibwa abasiiwuka empisa ne batunda uniform kati ekyo bwekibaawo nti oli wali engeri gyafunyemu uniform eyo n'ayagala okugitunda ekisooka aba yagijjawo tegeeza nti yaguza banne ayina we yagibba n'agikukusa n'alyoka agiguze munne kati ekyo tukifumira tugamba nti omupoliisi anaakikola n'akwatibwa ajja kuvunaanibwa mukituyita police disciplinary court avunaanibwe apande mukiti ekyo nga tunabagenda ku kiri omanyi bw'ozze wano ebintu byo bingi ate nange Mungu ankunetedde era wendi omuntu aloopawo omupoliisi ng'amukozeeko omusango omupoliisi akozeeko omusango n'akuyisa bubi ekisooka nti osookera ku level eya wansi tulina betuyita OCs oyinza ogenda ku post n'ogamba nti omwami Siraje poliisi kubayita Siraje yankoze bubi yakoze bwati ne bwati yankubye nze kumuloopa ku level esooka gye bayita ki ya OC police post kwange yowansi wona bwetuli ku post nga toyambidwa ng'ogamba ndopya omusango gwange wiche weddewo siyambidwa ova olunaku luweddewo sifunye kuddibwamu ogenda ku district gye twandise division n'ogenda wa DPC district police commander sebo DPC nalopa omusango gwange Kiworogoma police post saddibwamu so nsaba kuyambibwa DPC buvunanyizibwa bwe okukanga bulolyo wa wansi ate n'akuyamba ku musango banga yamutwala oba oli awo DPC naye takuyambye either tayisa oli kumanya ki kyemufa yakukola ki oba omusango tagutegedde bulungi oba afunyemu ekyekubiira awo weeyongerayo n'ogenda wa RPC regional police commander kati nga mu Kampala tulinamu regions 2 rather 3 Kampala north south ne east south etulana Tete east wano Jinja Road north Kawempe watwali RPC kati RPC DPC OC bona bali wansi wani wa RPC
RPC natuna mu nsonga zo baba takuyambye still china chance nti tuyina officer beje bayita PSU Professional Standards Unit nagulu eyo yekwasize empisa nze ekitongole kyange kimonitaringa okulaba nti omupoliisi yayisiza bulungi naye kya PSU kyo kikuvunaana either nikyanga omusango guli criminal mu kooti oba disciplinary nekikuteeka mu kooti zaffe zaki ez'amateeka za poliisi kati office eyo nsuubira obujja kufuna obwenkanya kubanga yo kati teyina nti reportinga wa OC oba wa DPC oba wa RPC reportinga wani IGP awo toyambibwe nenga byonna biganye kati office yange weri chief political commissar sebo director nze ensonga zange ziri wezi ne bweziti nyambidwa ntya tajja ntwalira omukazi oro siku yambe awojja kuyamba bwe mbande medwa kati gendo wa IGP mitende omuntu wa bulijjo lwatuse yata kale eyo nga tufudde afane mu dakika zino kusobola tugende ku nsonga endala waliwo balangiridde abantu era buli kiti omanyi okigwamu bw'ata oli ku muntu wa buli wamu kubanga gwe mulimo gwange balangiridde nti nkya simanyi baluwa wagifunye babaga poliisi tuba twagitegeezezzaako era ekimanyiko abadde okwekalakasa bayinza okuba sibanababwira naye nga b'okulangira kubadde kujja kyetwagala awo ate otangaaze kwekalakasa ky'okuliyo enkya bwe bagambye neyanza ssebo olw'okugyayo ensonga eyo nti ndyoke njirambulire bulungi buli munnayuganda agitegeere kituufu twalaba bibbalwa ebyakitwala omunaku kiro kitwala omunaku ezikunga abantu nti bonna bakungaane bajje ku streets z'e Kampala bamaakinge bagende mu palamenti olw'obulyake olw'obukenuzi obuyitiridde ffe nga poliisi temwafuna official data tebatutegeeza mwalengera bibaluwa twalengera bibaluwa biyitayita ku mikutukutu eja Facebook, internet, WhatsApp netugamba kale ffe tulinze buli muntu yana ali mukunga abantu ajja twatugambe era teri yajja ku olwo by then enakukonga 3 ez'emabega tumaze okutegeeza abantu nti teri lukungano olijja kukirizibwa nga poliisi tetegeezeddwa banga amateeka gakirambika bulungi tegeezaako poliisi ekuwa obukuumi obeera ng'egyogenda okutambulamu kati kibuga kino nga bw'okiraba miliyoni meka z'abantu ezirimu onaatandika okutambula bw'onaatambula obukuumi onaabugjawa ng'otusigudddwako obulabe moroka zirina okuzidirectinga abantu olina okulaba nti batataganyizibwa ku mirimu gye bakola ate n'onootuuka bulungi gy'okola ki gy'olaga so n'obawo abantu 4 oba 5 ne bawandiikira Inspector General ne bamutegeeza tebaagala kukola ki ne beevaamu ne bawandiika nga bwe mwabasaba nti mutegeeze tutegeere kubanga kati twandidirinze nani katwagala kuba directinga kuba protectinga tunaabajjawo so abantu ne bawandiikira Inspector General n'abayita n'agamba kali mujje tutuule kabe nteekateeka mwe bweneebeeta engeri gye munaatambulamu era ne bajja ne basinkanwa omukulu wa akola ku bikwekweto direct operations kubanga gwe mulimo gwe n'abasinkana ne boogera bye boogera n'abagayidinga ekisooka n'abeebaza nti mwebala okujja okututegeeza nti muyina entegeka gye muyina n'ate mu lukiiko olwo bo ne bagamba si be bategeka naye ne bakivaamu kasooka tuwumulemu tudde tutandikire awo ennyini ku kigambo ekyo eky'abantu abagamba nti baweredde olukusa okwekalakaasa enkya baatwogerako bwe babasinkana nakye babasalirawo
program ya tuchogereko tulina afande avunanyizibwa asembayo nno tuli ku osembye ng'otugamba aba beesobola ne bajja ne bawandiika ne basinkana omukulu otukomyawo oba otandikirawo so ne basinkana omukulu abo bo baali baani amanya ndowooza twaga mu kiwa kyagalise kale tugende mu maaso so bwe basinkana obuvunanyizibwa ku bikwekweto bya poliisi era n'abanyo n'ababuuza okay mwagala kutambula ddembe lyammwe ate bakkirizibwa kubanga eddembe libawa constitution ebawa eddembe eryo okuexpressinga gundi zaabwe interests zaabwe so n'abagamba n'ababuuza ekisooka muli bameka nta ffe namba tetuziyina twagala abantu bajje batwegatteko tutambule okay kati mugenda kutambula mwagala kutambulirawo ffe twagala kutambula aw'okuyita si ensonga n'ababuuza mwagala kutambula ddembe lyammwe kati ekibuga kino nga bwe mukiraba Central Business District mulimu abasuubuzi abamu bali ku streets bataddeko ebintu byabwe mulimu abakozi ba gavumenti n'aba bulijjo mulimu abasuubuzi mu maduuka mulimu abagenda kukwata ennyonyi abagenda ku kisaawe kakati abo mubakoze mutya abantu be muyina temubamanyi temubakunze nti bannange tujja kufuna olwo olukungaana twetegeke temuyina ruuti gye mugenda okuyitamu ekyokusatu bano abantu mubayinako obuvunaanyizibwa bwe banaaba batambudde ne mubakontrolinga temukwata ku kintu kya muntu temukuba muntu temubba kino temumenya dduuka temumenya mumoroka ebyo nga tebalina engeri gye bakola ki tebalina kye baddamu bo bagamba twagala kutambula twagala tuze kubategeeza omukulu w'ebikwekweto bya poliisi n'agamba kale tuwulidde ensonga zammwe tujja kubaddamu kubanga mwatuwandikidde ne tubayita twogedde kati mugende tujja kubaddamu buwandiike mufune ekiwandiiko ekikakasa oba munajja oba temujje omukulu n'akola consultations ne baawo olukiiko meeting okuddibwamu kwaliwo ekisooka nti poliisi yafuna intelligence nti bano abazze nga bagamba nti ffe tuzze kuinfominga poliisi twagala kwekalakaasa si bokka poliisi yafuna yabega kubega kikirizibwa n'omuyite mabega okakasa oba byayogedde bituufu si beewo nga bw'obalaba bano bajjidde mu kifaananyi ekyo ekyokubiri kati abantu bano wetunaabakkiriza mutawuni eno nga bw'ogiraba jukira bagamba bagendawa Parliament kati mu kibuga tunaabakontrolinga batutya tunaasobola betamanyi muwendo era baaliwo tebamanyi muwendo bayinza okuba 10 fine kati bwe baba 200 300 omutwalo tegujjaawo mu kibuga muno tunaabayisaawa awatali business balyoka batuukewa ku Parliament moroka tuzikoze tutya ezijjudde mu kibuga olunaku lwakubiri lunaku lwakukola abantu bajjudde mu kibuga nekisazibwamu nti poliisi tejja kukkiriza kubanga mu kusaba kwa wali mwalimu ebibulamu tebaatuwa numbers tebaatuwa bagenda okuyita tebaatuwa avunaanyizibwa nga waliwo ekiriwo tugamba kale abantu bwe banaaba ebintu munaabisasula ffe si ffe tutegese ffe tuvuddeyo eri okurepresentinga bali abaki abategesi sebo tetujja kukkiriza kutambula oba demonstration olw'ensonga ezo nti okwekengera okuba oliawo embeera eya confusion and chaos okwekengera nti ebintu by'abantu biyinza okubbibwa okwekengera nti bayinza okutuukibwako obulabe omanyi ensonga zino bwe zijja a crowd a wrong element can take advantage we can get a terror threat
lero bagamba bano batambudde kale bangi kankikole bavunanire poliisi yekoze eki government yekikoze okwagala okukuba abaki abeekarakasi so sebo okusinziira ku nsonga ezo poliisi egamba tojja naye ne tugamba nti ate basigaziza eddembe okukikola mu ngeri etaataataganya ki mirembe bagamba bagala kugenda mu palamenti kutegeeza palamenti olwawo emmotoka zaabwe kati basobola kuvuga motoka zaabwe bali mmotoka emu ne bagenda ne basiikinga audience ne speaker ne bakola kye tuyita bayinza okuba n'ekiwandiiko kyabwe ne bakitwala wa speaker oba owa prime minister ne bagamba ekiwandiiko kyaffe kiikino ensonga zizo ne zetwogerako oba engeri gy'oli political commissar nakiri lwaki temukibaatulya ddala nti muyinza okuba mubamba abapoliisi babambega oba muyinza mulina engeri yonna gye mwagala okugjako ne gavumenti nga mwekalakaasa kuba kyali kibaddewo aba ne beekalakaasa ne bajjanakyo ne mukibagamba ekyo nakyo weekiri nti bayinza okujja mu ngeri y'okwekalakaasa nga baagala kugjako kisoboka ate oli akitya mangu tadda nangu kati ne tubalaga ebyekenya babiraba Kenya ekigendwa kyali kirungi nakyo kyatandika mpolampola naye mwalaba ekyavaamu nti ne Uganda House ne bakola ki ne bagyokya ebintu by'abantu ne babyonoona ne bayingira mu palamenti ne bajjako instrument y'obuyinza wagiraba ne bagikwata ne bagifulumya kati ate ffe Uganda tulinde kiri singa eyo namwayita wala mwani bali mbagambe ekyo so sebo teri kwekalakaasa teri kutambula tubeekengedde obiri Kenya nolekyo kusaawe nti tujja ebo uitanga mbufunza bakitegeera mangu an uncontrolled crowd you cannot control it, you cannot be sure of how they are going to do it. Kangambe kati mu bufunzo ogamba teri kwekalakaasa encha teri kwekalakaasa encha olwokwekengera ebyali olwokwengera ebyo President yavudde n'akyogera bulungi n'agamba abaagala kwekalakaasa bakolagane ne police ne omusirikale Idris Nakalemu kubanga yakikolako lumu corruption work ne batambula ekyo kyakolewa yali weekend yali Sunday njukira lwa Sunday mu kibuga temwali mu bantu abasuubuzi tebabeeramu motoka teziriimu nnyo ziri awo nnyingi bakolagana ne poliisi ne tuwa route wabagenda okuyita ne bagenda wa bali bagenda so president yabawadde amagezi ago bagenda bakolagane nani Nakalema nimeja Nakalema bakulu kwekalakaasa kwabwe nga bayise muye yabategeke batambule naye byogamba ntugenda ko York Street tetumanyi bani abategeka tetumanyi banakumubwa batya ekyo tekijja kukolebwa ndozo olambuludde bulungi nnyo ate nkwagadde afande ola okuleeta asembayo abayogera mangu baga kati oli akitegedde kakati kitegeeza nti singa banaageza ne bajja tubeetegekedde ge mazima ge mazima mwetembanyese ne tugamba nti gwe kanaatanda najja kubanga tumaze okulangirira ge mazima ajja kuyita maama we wekiri afande oyogera mazima tegeeza okukuba tokwebalabala poliisi ng'ekutte poliisi evunaanyizibwa controlling a crowd or the public controlling ayinza okuba kibooko tiya gaasi kukwata jjeeke kwebasa wansi mu kabangali tegedde nandiki bw'oba oli mu armed oli armed kati naffe eryanyi lyetukozesa neteekawo eryanyi lya armed kitegeeza mundu sasi kuki ku sasi obanga nawoze ne sasi naye tutaba abanyayuganda bakolesa engeri endala gye basobola okuexpressingamu bagende wafane Nakalemu babavubuka ebbaluwa mwagibawadde abajja oba mwagibaweereza ebbaluwa baagifuna kati naye bagenze mu maaso n'okukunga kati bwaba bakunga kati fe tulina entobwa position yaffe gw'ogamba abantu bobuvunanyizibwa ababulijjo abantu ababulijjo mwewala ekintu ng'ekyo kukigendamu kubanga kijja kuba kya bulabe apane nga tugenzeeko mu kutunuya mu Kenya katono apoliisi Kenya lwaki baalemereddwa ekintu ekyo ndowooza nga bwengambye Uganda tebisobola kubeerayo wano nzibu nnyo ekyabawo baali tebakisuubira nti kijja kutuuka ku leve eyo bali balowooza abantu bavuddeyo tubawadde eddembe lyabwe
bagende mu maaso batambule nekibasukako nga tebakyetegekedde. They underrated the situation. Kwachazo kuba very simple. Kati fe Uganda kyetutagala ekyo nti abantu tugutooza abajja kuba 1,200 ne bayiwa 1,000 tunaaba kontwe nga tutya kati okuziyiza ekyo tetujja kukkiriza wantu wonna mu Uganda. Wantu wonna gwe mulimo gwaffe kibabiza mu poliisi kubanga ate bwe kibalema abantu babuuza babadde ludda kati babadde ludda wa Kenya era Abannakenya baabuuza ne bagamba president resigning kubanga tiawa protecting era IGP n'akita olaba ensonga mugayavu nakati yali mugayavu yalemererwa ate kintu kati IGP waffe olw'obuswavu omwami Abbas byakagaba tajja kutuuka ku level eyo tajja kuta mulimu gwe yakafuna tajja kuta mwembi mwenna mwakafuna fena twakafuna twayingira mu office naye mwakanaaba engalo babajjewo nga zikyatonnye tujja kukkiriza we are up to the task. Program yatuchogereko ndina afande fanda ine ebitibwa bingi ne mwagadde umanyi ulitano mu police wa afande no mugamba abantu munaaba kuba baveewo banedda naga tujja kosa reasonable force kati nakisisiriza ne kwagadde ekyange kirikiriya tibonojja ndoza abantu bapemuulira bonojja tetwagala kayinti omusajja yali wali neyebuza tetwatega bwinki yayogera bonojja mu maanyi gojjiddemu oba oliawo tiyadikiriya oba banaatukiriza oba tebatukkirize oba tebatukube oba banaatukuba bajja kubakuba si bwe kiri afande bwe kiri kasita onojja mu kwekalakasa enkya jangu okola emirimu gyo nga bw'okola bali tebabawadde ofulume ekibuga ate tugamba abantu bo bajja bakola emirimu bwenga bulijjo tewali kiriwo obukumu webuki webuli okwekalakasa tebakuganye bagamba mugende mulabe afande nakalema babateekere nkwekalakasa ku lunaku nga si lunaku lwakukola balonaba lwa Sande mugende eyo ekkololo lwaki mwagala kuyingira mu kibuga anti bwe wali abantu bande bekalakasire ku miti balage miti nti abasajja bali enguzi anti katomanyi constitution egamba article 43 nti mu expressing eddembe lyo toyina kulinya ddembe lyaki lya mulala gogamba oyina ebikuluma oyagala kutambula kugenda ku parliament omusuubuzi ono ali mu makata ayina ebintu bye nakasero wali ne babibba ne bagibba ne bagirya ow'edduuka ne balimenya kati gwo eddembe lyo oli exercisings ate lyoli eryokuba protected bakubye tiyagasi n'alumanya ne saalumanya tiyagasi teyawula ndona badde mu kwekalakasa ndona badde mu dduuka lye ajja kufuna dozi kati aba afiiridde ki ayina mu tiyagasi aba agenze wa ssente ekyokusatu omuntu agala genda ku kisaawe kulinya nnyonyi abadde mu ofiisi yaawo ku nkuluma gamba kankoleko esaawa nga 2 ennyonyi ya saawa 8 flight nfulume saawa 6 tajja kufuluma business trip eremye tuyina diplomats mu kibuga abakungu katugamba kwekalakasa kifaananyi ki kyetulaga eri ensi tetujja kulaga kifaananyi kyakwekalakasa kati omuntu bw'ateekalakaseekokko bino ebyaddala ebyokujja n'atambula mu kibuga ye baneekalakasanga lwa Sande mu kasirise tugamba waliwo emitendera gy'osobola okuyitamu wandiikira sipiika laba ekitongole ekifaananyizibwa ku bya corruption genda ku TV nga bwendi ku TV onyonyola abantu bameka balaba TV bangi genda ku TV onyonyera ensonga zofa abana Uganda tunyoleddwa olwa obuswavu olwa nebiriwo tusaba abantu mweddemu abavunaanyizibwa aba parliamenti abakozi ba gavumenti ababba sente mweddemu tebawulira omulanga dda ku radio muvunaanyizibwa oyogere jangu nti nze kati bwe bajja ku poliisi twabakuba tiyagasi abantu abataana bajja temwabakuba temwabagaye mukole abantu kale 20 mugirwa kimwe tumwabadde magezi timukole 20 bo bagambye tebalina muwendo gwe balina oba wanaava Uganda tebalina muwendo nga bayogedde omuwendo nemulaba netugeje nga netugamba oke baba abantu 5 abantu 10 it's okay 5 baba afane nawe abatano bekalaka ate okutwala ekiwandiiko kyetaagisa ki kubazi bo bagaye batwala kiwandiiko kibatwala kiwandiiko wa speaker
mu parliament okulaga obutali bumativu nemugata ate kiwandiiko kyetaagisa ate kyetaagisa crowd yonna naye bantu badde ataano 50 as long as the controllable crowd ate ne police nemanya nti ejja kubakuuma bulungi ate tebalina kyekubira ekirala kyebaliko nga tubakkiriza kyekubira ate kyekirwa kwekubira okwagala okukozesa okukolesa omukisa guno ogamba nti tuvumira corruption twagala kutambula nga balina ekigendererwa ekirala tebakweseemu baagala kuvumisa gavumenti kuvumisa gavumenti muyinza okugira mu terrorism abantu ne babakuba bomu balyoka bagambe nti olaba ekyo buli yagamba mugattako kigatte ekyo ekya terrorism oba mwagala okukangakanga kigatta tulabye abantu bafa tulabye bombs kituufu teri kyakugatta noli asobola okuyitiraawo kati abaako abantu ekyadondogoko kwali kugatta bomu teyaliyo Ethiopian village teyaliyo anti kati ekitiisa kyemugattako omuntu naati terrorism eririyo weeri kaŋŋambe ekyababuzeemu kuweza muwendo tebakuweereza tebayiko meetings and should there be any problem breach of peace we shall be responsible ekyo kinene anti afande ekyo kinene sokujja n'omuyayi n'ejjinja so kale weba tekisoboka wati weeko meetings bw'oba otegese okwekalakaasa ebiddira byonna obiteerako omukono okkiriza edduuka lye banamenya nja kusasula omuntu anaakubibwa nja kumutreatinga gwe banatta nja kukkiriza genda mukomera ebyonna anti aba amaze obbasaba mu obukuumi ate obukuumi omukuumi kati ate bamutta batya nga lwaki otukemu obukuumi bw'otusaba nga tumanyi nti tuyinza okuba buva ku Helmut kiyinza obbasukkako kiyinza okutusukako kwagwe omanyire wakunze n'obuyaaye bwabwe ate olaba crowd zino intention ebeera kiri eba nnungi naye kati bali abagyegattamu abatekinga advantage abataategedde kinaa abataategedde ate tobalinako obuvunaanyizibwa kubanga sigwe wabaleese omuntu muno mu abantu balimu batudde tebalina byakukola kati ng'ogambye nti waliwo okwekalakaasa ekintu bakiyingira oli yagambye nti babaleesemu ate twetegekera kulona nti baleesemu abakambwe munyigirize munauganda naye akirojje sebo teri bukambwe bwe tulina bwonna nabo oyogera boti toli mmere tuli baweereza tuze kuweereza okuweereza abannayuganda sebo bwe mba siri mwetegefu mukola omulimu gwe mumpadde then bandemeddwa sofe teri bukambwe bwe tulina naye tuze kutegeeza mulimu professionally kukola mulimu gwo kola mulimu tusikukkiriranya kubanga bwe tunayikkiranya kati walaba IGP nga resigning e Kenya kimalamu amaanyi IGP resigninze bimulemye anti yaremererwa ya protecting abana Kenya kintu nekibaluka nekifuuka kinene fakisa IGP kakyamaiza ne baminisita bonna abagobi leero lwalonze abalala cabinet kyanja kubanga tebakola mirimu gyabwe gye bali balina okukola teba-advisinga IGP nti kino ekintu kya kuvaamu obulabe IGP na-advisinga president nti sebo president okusinziira ku embeera eno kiyinza okubira bweki osobola okulabula president IGP mulimu ogwo okwadvisinga president nti sebo president embeera eriwo eri bweti ne bweti era nakino wekyavudde ne mumuweereza nti bawandiise bwe bati ne bwe bati ye naavaayo n'ategeeza programu yatukyogereko afande ono mwagadde tujja kumuleeta ebintu bingi ebiri mu poliisi ate abyogera bwati kambe olaba ansa zo tezibaako kubaganya birowoozo kiddako nja kukuba njogera kiri ya position ya poliisi Uganda police kwebuzaabuza ate manya poliisi ambe n'abeerawo wakati kiti nkiterere so enkya munnange bw'onojja broadly bakyogedde broadly tekiri mu kwewunaganya tebaaba badde lukusa naye baddembe okuddayo ne basaba ne balaba embeera yonna nekitambula naye nga enkya bo tebabakkiriza n'olwekyo gwe bw'ogoberera emikutu egyo mugatta bantu n'ogera mu maaso kibi badde njagala ogere ku mikutu egyo abaana bano abaweereza message nabo baweeko okulabula kwali naera kigwa okivunaanyizibwa oli ajja n'aweereza n'alowooza nti ali safe tukakasa naddala bayuth baffe bonna abali ku mikutu gyonna Facebook X yali Twitter kuzi Instagram zi WhatsApp ebyo ebimessage ebitinga n'ebyo ebimessage mubigoberera ntate fe nze newaddeyo abantu baje bekalakase tujja kubatunulamu
kasatu manyand go sindika messages nezikunga you are inciting violence kwa namwe muli ba member ku mikutu gyabwe we tuli mumulaba nga aweereza katabo babere begendereza barimo kukozesebwa bari abayine bigenderwa byabwe bagamba mukunga abantu kati fe tujja kunoonya oli asimbuza ku mikutu kuno baweereza message ningi weereza nange munywa nga nze nina computer misuse and inciting violence mempereza mbuto sharing you are spreading violence nange nino musango olina omusango kukalambulule bulungi abaana tebamanyi abaana batuweereza kano gundi kano okalabye mbakuutira begendereza okufuadinga messages ebyo n'okaweereza nti olaba katugoberera olukalala olwo kavudde wani ne kagenda wani oli mu inciting violence kargo oba tokina muvunanyizibwa message osindika yaki mu kusindika message eyo you are promoting the violence ebya police mubiveeko mwe muje mutambule kati message ogwe tujifuna tugambo jago tunyonyoere message yavuddewo n'okuvuma omuntu oyinza oli ayinza kudda ku munne n'akalakata havuma tujja kuyita obinyonyole bulungi kyetusaba nti leka kugenda mu ebyo kyokola kyabulabe ogenda kukuleeta akavuyo mu tawuni abantu bafiirwe bizinesi zaabwe n'obulamu motoka bazooke kati Uganda Parliament gye baayokya kale afaane nga tumaliriza era tujja kudda afaane ku nsonga ez'enjawulo musobola okuyita ku 07724893 okuweereza ky'oyagala afaande atangaazeeko ku birala si leero ntugambye avunaanyizibwa ku nsula y'abapoliisi ne welfare avunaanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo poliisi n'amaka abo n'abasirikale bagwa wuwe ewasembera kisegede tujja kumuzza kubanga bulijjo tunoonya omuntu alambula ebintu nebituuka ensonga ya welfare ey'omusaala tujja jiwa lunaku lwayo basaaga tutabule bibiri kasooke bano bamale okuggwawo tujje nga twogera ku mupoliisi naye ekyo omukulembeze agitereezezza tetulina buzibu kati baba wongedde naye oli yagayenga katono tujja kukiri kanyama katono kola ki okayana kali mu nkwawa nga tekalina kyekagula naye ffe tugamba nti tuli bamativu abaani abakokinga ekyo nemba temuli bamativu mugamba muli bamativu tuli bamativu afande abantu okuba abajja okukola enkya yongera obbagumya nti tewali kiriwo bajje bakola emirimu gyabwe bannayuganda mbakuutira mbagumya nti enkya 23 Julayi omwaka 2024 ogwa mukama waffe tewali kiriwo tewali kwekalakaasa mujje mukole emirimu gyammwe nga bwe givunaanizibwa abasuubuzi ab'amaduuka aba offices mujje mukole tuliwo okubawa obukuumi bwona obusoboka ate tulina obusobozi teri muntu agenda kutaataganya emirembe gy'abantu mu kibuga n'okulemesa businesses tetwakiryalinze demonstration yonna so teri kiriwo nolwekyo afande twagala mubisa tubulidde ensonga zonna bwe ziri olwenkyo naku nga mubifuna ku mikutu naawe abiforwardinga twagala ogayibukedde tekwajjako muntu laze nagamba naddala abavubuka abaffe mbeerawo nolaba ka message si ku bino byonna byakwekalakaasa oluusi kavuma muntu badde ennaku ezo mbadde katikkiro n'oka forwardinga oli bw'aba yayagadde atandikira awo ate ne bw'aba tayagadde poliisi yaddembe agambye okudda mu biseera byabedde ne batunula ku mikutu kuba nabo bammemba n'atulakola ono yali agamba ki nodda n'obitebya wali omuvubuka omwe ali myaka 6 agenda kuba ali mukomera lwa mikutu egyo nolwekyo n'okuba ovumye munno kuba onaavunanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo oyinza okuba omuntu ku kyala ekyo n'ovuma munno oba n'osaasaanya akatambi ak'obuseegu ovunaanyizibwa kyenkanyi mu mbeera eyo nolwekyo tosuula famire yo mu buzibu bakusibe ate batandika okusonda ssente okujjayo lwakuba wadidde omukutu gwo n'ogukozesa bubi mu ngeri etyoboola ekitiibwa ky'omulala ekitiibwa ky'omulala kivunaanyizibwa ku ggwe ku mwana ku muntu yenna omulala waddembe okujja n'akugulako emisala muyomberako ne muvuma abantu temukikola tusobole okwewala naye ng'enkya ekyo bakirambudde buli madde mwagala bakirambulule afande tumuleese era n'alambula badde mulayi bulungi gye twatandikidde afande kyosembe kimukyuka bwe kiti kinsimbyayo kwongera kutumira bannayuganda n'okubaagaliza emirembe mu nsi yaffe n'okulaba ntugoberera security byetugamba oba bavuddeyo ne batugamba tukkirize bye batugambye tugoberere ebyo batugambye ate tuleme okuincitinga violence
kudda mu bantu no bakumwamu omuliro goli wako otudde okola bibyo naye ate oleeta mu inciting violence mu bantu bakole bye bakola tataganye emirembe mu Uganda yaffe. Kale program bwetu bwetambudde olunaku olwaleero afande atukoze bulungi mu mbeera yonna n'olwekyo okukola kye bagambye gobereza okukola togoberera bintu byonna byakkunga abantu mu mbeera yonna. Twagala tumule mu katono ate tujje n'ebirala.